my sister. So take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. One more time. Sing. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Amina. Mbaniriza nate mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Neneebaza Katonda olw'obulamu bwa buli kinoomu. Neebaza Katonda olw'obulamu bwa Reverend Tusuubira. Neebaza Katonda olw'obulamu bwa Sister Nakaggwa abeerawo buli kiseera ku ddooti. Neneebaza n'obulamu bwa Musumba John awamu n'abasumba abalala batera otwegattako okuva e Uganda. Mukama mbeebaza kuwangayo akadde kaabwe okujja okuba nti tukuŋŋaana ne tuyiga ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda bwe bulamu gye tuli, ge magezi era kwe kumanya, era kye kitukuŋŋaanya tusobole okumanya era okuyiga omulimu guno ogwaggwa, kubanga olugendo lwe tutambula lwaggwa. Yamala dda yatununula okutujja mu kizikiza eky'ekibi eky'okufa n'atuleeta mu bwakabaka bw'omwana we obw'ekitangaala. So twebaza Katonda olw'ekyo kye yatukolera okuyita mu Kristo bwe yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Era twebaza Katonda nti n'omwaka guno tugumazeeko, ate tuyingira nate mu mwaka omujja mu ngeri ey'ekyamagero era mu ngeri ey'obuwanguzi, nga tukkiriza nti ng'ebyandikibwa bye bitugamba nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. So tuli bawanguzi n'okkirawo mu bulamu buno na buli challenge na buli nkola yonna ereeta okulaba nti eziiza obwa Katonda okulabisibwa mu ffe. Tuli bawanguzi kubanga yatuwanguza dda. Amiina abooluganda. Amen. So kitaffe ayinza byonna taata kawungeezi k'olwaleero tuyimusa obulamu bwa buli kinoomu ali ku mukutu era agenda ogweyungako, nga tukkiriza nti okuyita mu kuyigirizibwa okw'olwaleero ate amaaso gaffe geeyongera okugguka era nga gamulisibwa ate okweyongera okukula mu kumanya kw'obwa Katonda okuva mu kigero okudda mu kigero eky'okutegeera, olwo nno tulyoke tutambulire mu maanyi ago agamuzuukiza mu bafu nga mwe tutambulira, kubanga tuli bawanguzi n'okkirawo era nga tuwangula nga tuyingira mu mwaka guno omujja, era nga twerangirirako bikulu byereere ti n'enjiri ejja kubuulirwa, kubanga eyo ye mandeeti etuweereddwa okuba nti tubuulira enjiri, kubanga kwe kwagala kwa Katonda abantu bonna okulokoka n'okumanya amazima. Taata tukwebaza olwa buli myoyo gy'ogenda okukomako okuyita mu njiri, nga Mukama taata togireeta olw'ekisa kyo eri okukumanya n'okukutegeera eri mu bulokozi. Taata tukwebaza nti buli mulwadde yenna akawungeezi k'olwaleero awonyezebwa, kubanga okuwonyezebwa eyo mmere y'abaana. Taata tukikwebaliza nti amaanyi agawonya gakola mu bulamu bwa buli kinoomu. Eri alina ekyetaago Mukama akisinkana akawungeezi k'olwaleero, ateekawo obuddukiro, ateekawo enzigi eziggulwawo okuba nti buli kyetaago kya buli muntu kisinkanwa. Taata tukwebaza era nga tukkiriza nti bwe tusaba owulira, tusabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. Kale nga bwetyo tumalako omwaka ate nga bwe tugutandika, tweyongera nate okwongera okuyiga nti tulina omwoyo wa Katonda, era nga tuli mu lugendo lw'okuyiga okukulemberwa omwoyo wa Katonda, naye ng'olwaleero tweyongera nate okuyiga nti tulina omwoyo wa Katonda. Era tugenda tutambula nga tuyiga mu ssomo lino ery'okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda nga bwe twatandika gye tuvuddeko. Twatandika ntuga ntukulemberwa omwoyo wa Katonda, era nga tutandika n'ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi
essuula 8 n'olunyiriri olw'14. Baluumi essuula 8 olunyiriri lw'14. Kubanga bonna abakulembera omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda be baana ba Katonda. Twalaba okuluŋŋamizibwa nga kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu. Ng'era buli muntu yenna yandibadde nga aluŋŋamizibwa. Kubanga obulamu awatali kuluŋŋamizibwa kwa Katonda, obulamu buno businkana obuzibu bunene. Era mu bulamu buno omuntu abeera ng'ali frustrated olw'okuba nti tafuna progress mu buli kyakola, era ng'alaba tewali kyayinza kukola newankubadde ng'alafuubana n'agezaako wano na wali, naye enkomerero ya byonna nga talina kyalaba. Era ne tulaba mu bulamu nti era mu bulamu buno ebintu bigaana olw'okuba tetutegedde kuluŋŋamizibwa kwa Katonda kuno. Nga eyo si ye pulaani ya Katonda, wabula pulaani ya Katonda ayagala tube ng'atuluŋŋamya. Abeere ng'atuluŋŋamya. Kintu kikulu nnyo okuba nti tutegeera okuluŋŋamizibwa kuno. Okuluŋŋamizibwa kuno kintu kikulu nnyo era kikwata ku mbeera z'obulamu bwaffe. Ku mulundi guli twalaba nti mu kuluŋŋamizibwa kuno ate kulimu okusalawo. Buli muntu aba ne okusalawo kw'alina okusalawo mu bulamu. Twalaba nti omuntu asalawo mukazi ki gw'anaawasa oba musajja ki gw'anaafumbirwa. Oba ministry, kumanya ministry ki gy'ayinza okuweererezaamu era kifo ki ky'ayinza okubeeramu. Era ne tulaba nti era omuntu wabeerawo okusalawo kwe nti ate agenda kubeera wa? Wo wagenda okuba nti abeera. Bw'eba bizinensi nti bizinensi ki gy'ayinza okukola. Ate era bwe kuba kusoma, kubanga omuntu ayagala okweyongerako okukuguka mu ngeri emu oba endala mu bulamu buno, abaako ne kyayagala okutwala ekyokusoma. Era ng'agenda kusoma wa? Ssomo ki ly'agenda okutwala? Ebyo byonna bye tusinkana mu bulamu buno ebintu eby'enjawulo. So kyekiva kyetaagisa omuntu okuba nti aluŋŋamizibwa. Naye eri ffe abakkiriza tuweereddwa omukisa ogw'okuba nti tumanya ebintu ebifaanagana bwe biti, kubanga bino okumanya kuno kwa Katonda oba okuluŋŋamya kwa Katonda bwe busika bwaffe bwe tulina mu Kristo Yesu. Kubanga ffenna abakulemberwa omwoyo wa Katonda, ffe baana ba Katonda ddala. So abanga abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda, kitegeeza omukkiriza alina okumanya nti kino eky'okuluŋŋamya kya busika bwe ekiri mu Kristo Yesu. Era ku mulundi guli twatunuulira omukkiriza nga kitangaala. Omukkiriza nga kitangaala, era ng'omukkiriza ono alina okwemanya kikyali mu Kristo. Omukkiriza ono si kizikiza, naye omukkiriza ono kitangaala, kubanga yamala dda okununulibwa okuva mu kizikiza n'aleetebwa mu bwakabaka bw'omwana we obw'ekitangaala. So twatunuulira ebigambo Omutume Pawulo bye yayogera ebiraga nti omukkiriza mutuukirivu, ate atali mukkiriza talina butuukirivu. Twamulaba nti ayawula omukkiriza okuva ku muntu yenna, era ng'alaga nti omukkiriza kitangaala, era obanga kitangaala alina okutambulira mu kitangaala kino. So kati tutunuulira omukkiriza ono alina omwoyo wa Katonda. Emirundi mingi tubadde tuwulira abasomesa, abasumba, abayigiriza b'ekigambo ab'enjawulo nga bajja bayigiriza ku kintu ekikwatagana eky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ti okuzaalibwa kuno omulundi ogwokubiri nga bakyawula mu ngeri bweti nti omuntu bw'akkiriza n'alokolebwa n'azaalibwa omulundi ogwokubiri, ate alina okulinda n'afuna omwoyo wa Katonda.
naye mujjukire kuno kubadde kusomesa kwabwe nga bo naye okusinziira ku byawandiikibwa ate byo bitulaga kirala nti ekintu ekifaanagana okuyigiriza okufaanana bwe kuti eri mu bantu abamaze okukkiriza eri omubiri gwa Kristo kireeta okubuzibwabuzibwa, kireeta confusion eri omubiri gwa Kristo kubanga ebyawandiikibwa ate si bwe biti bwe byogera kubanga omuntu olukkiriza enjiri ya Mukama waffe n'azaalibwa omulundi ogwokubiri era mu ddakiika omwo mwafunira Omwoyo Omutukuvu. Katusomeko mu Lukka essuula 24 n'olunyiriri olw'49. Lukka essuula 24 olunyiriri olw'49. Era laba mbaweereza mmwe okusuubiza kwa Kitange, naye mubeere mu kibuga okutuusa bwe mulabizibwa amaanyi agava waggulu. Lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. Agambye ti era laba mbaweereza mmwe okusuubiza kwa Kitange, naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava eri waggulu. Ebigambo bino Luka abiwandiika mu biro ebya Yesu we yali ng'ali ku nsi kuno ng'ayambadde omubiri nga gwe tulimu. Ebiseera ebyo we yayogerera ekigambo kino yali tannafa, tannaziikibwa, tannazuukira, so omwoyo we yali tannagugaba. Y'ensonga lwaki ayogera ebigambo bino nga bulijjo bwe tubadde tujja tusoma nga tulaba nti enjiri ennya zino Matayo, Makko, Lukka ne Yokaana z'enjiri ezitulaga obuliwo bwa Kristo mu bulamu. Kati waliwo ebigambo bye yayogera ng'ebigambo ebyo bigenda kutuukirizibwa oluvannyuma lw'okufa kwe n'okuziikibwa kwe n'okuzuukira. So okugaba omwoyo yalina okumala okufa, okuziikibwa n'okuzuukira olwo nno tulyoke tufune Omwoyo Omutukuvu. Eri ffe abali mu mulembe guno nga yamala dda okuzuukira era ng'omwoyo gwe yagabibwa, so tetulina ate kulindirira, wabula bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri ku lunaku olwo era mu ddakiika eyo mwe tufunira Omwoyo Omutukuvu. Bwe tufuna okusomesebwa okulungi eri mu njigiriza ya Yesu tutandika okukola oba okukkiriza mu kintu ekituufu, naye bwe tusomesebwa obubi tukwata ekintu obulala ate era ne tukkiriza mu kintu ekitali kiruŋŋamu oba kituufu bulungi. Agambye nti balijjuzibwa amaanyi era bo balyogera mu nnimi. Olwo lwe lunaku olwa Pentekooti bajjuzibwa amaanyi era ne boogera mu nnimi. Baafuna Kristo, baafuna Omwoyo Omutukuvu. Okufuna Kristo kwe kufuna Omwoyo Omutukuvu. Tetufuna Kristo ono mu buliwo ng'ayambadde omubiri, wabula tumufuna mu mwoyo we. Omwoyo gwe ye Mwoyo Omutukuvu. So wazaalibwa omulundi ogwokubiri gw'omukkiriza era olina Omwoyo wa Katonda, kubanga ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. So tewaliiwo njawulo bwe tugamba nti wazaalibwa omulundi ogwokubiri oba oweereddwa omwoyo. Tewaliiwo njawulo, byonna bye bimu. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okuweebwa omwoyo wa Katonda, okuweebwa omwoyo owa Kristo, kyonna kiri ekintu kye kimu. Antuyiga ku kigambo eky'okuluŋŋamizibwa omwoyo oba n'okuba n'omwoyo wa Katonda. Bwe tweyongerayo ne tusomako mu Befeso essuula 4 n'olunyiriri olw'4. Befeso 4 olunyiriri olw'4. Omubiri gumu, omwoyo gumu, era nammwe bwe mwayitibwa mu kusabira okumu, mu kusuubira kwe kumu okw'okuyitibwa kwammwe. Omubiri gumu, omubiri guli gumu n'omwoyo gumu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'ekitiibwa kyammwe. So omubiri guli gumu, omubiri tulina gumu, omwoyo tulina gumu. So bwe tweyongerako okukkaatiriza ku ekyo tulaba mu Bakolinsi ekisooka essuula
6 n'olunyiriro lw'17. Abakolisi ekisooka 6:17 naye eyeegatta ne mukama waffe gwe mwoyo gumu. Naye eyeegatta ne mukama waffe gwe mwoyo gumu. Ekisomyo ebyawandiikibwa bye bitulaga ki Kristo gy'ali okusobola okuba nti twerabisiza mu ye. Yensonga lwaki bwe tusoma ebyandikwa bino bye bitulaga obulokozi. Obulokozi ye Yesu Kristo. Kati bwe tubisoma kwe kufuna okutegeera. Bwe tumala okutegeera mu byawandiikibwa bino, olwo nno ne tulyoka tutambulira mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buwanguzi. So gino emyoyo tegiri ebiri, guli omwoyo gumu. Gwe mwoyo ogw'okuzaalibwa, gwe mwoyo ogw'omwana, era ye mwoyo omu oyo eyazuukiza Yesu mu bafu. Ye mwoyo ow'eddembe, oyo abeera omwoyo omu. Teguli myoyo ebiri, guli omwoyo gumu. Ye mwoyo ow'okuzaalibwa, ye mwoyo ow'obwana, ye mwoyo eyazuukiza Yesu mu bafu, ate era ye mwoyo ow'eddembe, era ye mwoyo omu y'oyo, tayawukana, ali omu. Buli muntu yenna awulira enjiri n'akkiriza azaalibwa omulundi ogwokubiri era afuna omwoyo wa Katonda. Buli muntu yenna awulira enjiri ey'obulokozi eya Kristo n'akkiriza aba azaaliddwa omulundi ogwokubiri era afuna omwoyo. Tuli ku kitundu ekigaa nti tulina omwoyo wa Katonda ate era tuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda ng'abakkiriza. Tulina omwoyo wa Katonda. Bw'omala okuzaalibwa omulundi ogwokubiri obeera n'omwoyo wa Katonda. Oba oyogera mu nnimi, oba toyogera mu nnimi, oba olina omwoyo wa Katonda. Ekyo gwe ng'omukkiriza eyakkiriza mu njiri ya Kristo kikugwanira okumanya nti olina omwoyo wa Katonda. Era njagala ojjukire nti omwoyo wa Katonda ono atuula mu ggwe. Omwoyo wa Katonda ono atuula mu ggwe, tagenda kubaako gy'ava. Atuula mu ggwe. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tubeera mu makanisa muno, tulina ennyimba ze tuyimba ate ezitujja ku buliwo bwa Kristo ne zireeta okuba nti ate ziringa ezituconfusing bwe tuzikola ki? Bwe tuziyimba. Munga okuyimba nti omwoyo ajje n'amaanyi munda muffe. Omwoyo, kibuuzo kiri nti omwoyo aveewa. Kubanga ebyawandiikibwa bitulaga nti omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kati bwe tusoma ebyawandiikibwa bino ne tubitegeera, tulekeraawo okuba nti ennyimba ezifaanana bwe ziti ezitujja ku kigendererwa oba ku mulimu ogwaggwa bwe tufuna okutegeera kuno ate tetuddamu ne tuziba nga tuzikozesa. Omwoyo okuba nti afukibwa ku ggwe, omwoyo ono, omwoyo kiba bw'ogamba nti oyagala omwoyo akufukibweko, kiba kitegeeza oba weetaaga bulokozi. Tekiva kitwala okubikkulirwa kwa Katonda mu Kristo okutegeera obulokozi buno. Kubanga tosobola kubanga omaze okulokolebwa ate n'oyita omwoyo, kubanga bw'okkiriza Kristo oba okkiriza obulokozi. Obulokozi buba bumaze okujja gy'oli. So okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kufuna obulokozi. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kufuna obulokozi. Bw'obanga ozaaliddwa omulundi gwokubiri olina omwoyo wa Katonda. Era gwe azaaliddwa omulundi ogwokubiri kiba kitegeeza nti ye Kristo, omwoyo wa Kristo, omwoyo wa Katonda, omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe, ky'ekintu kyekimu. Kiba tekikwetaagisa kuyita maanyi nedda. Ekyo kiba kitegeeza nti olina ekibulawo gy'oli. Wakkiriza naye tonneetegeera ki ky'oli. Ate ekyo bw'osigala ng'olowooza bw'otyo kiba kitegeeza nti benefits eziri mu Kristo oba tozinyumirwa oba tozifuna mu bujjuvu olw'okuba endowooza yo bw'eba erowooza. Amiina abooluganda? Amiina. Amiina, amiina. So Kristo atuula mu ffe era ffe ng'abakkiriza tulina omukisa okusobola okuba nti tutegeera ki kye tuli mu Kristo. Ki kye tuli mu Kristo era nga amaanyi ga Katonda galabisibwa mu ffe.
naye ebiseera ebisinga obungi tulabanga abatalina maanyi, naye ng'ate bwe tuba twazaalibwa omulundi ogwokubiri kitegeeza amaanyi ga Katonda gali mu ffe kubanga atuwadde obuyinza. Amaanyi gali mu ffe, amaanyi ge g'okumumanya, amaanyi kwe kumutegeera n'otambulira mu kutegeera okwo. Kati bw'oba totegedde otambulira mu ngeri etategeerekeka era oluusi n'otambulira mu butamanya kubanga teweetegedde ki ky'oli mu Kristo. So tulina omwoyo wa Katonda na buli muntu yenna eyazaalibwa omulundi ogwokubiri omukkiriza alina omwoyo wa Katonda. Kino kintu kikulu kubanga guno gwe musingi ogw'okutegeera okuluŋŋamizibwa kwa Katonda okw'omwoyo, nti Katonda yawa buli mukkiriza yenna omwoyo we bw'okkiriza. Katonda yawa buli muntu yenna omwoyo we, mukkiriza oyo akkiriza. Buli muntu yenna eyakkiriza enjiri alina omwoyo we. Okuggyako nga tokkirizanga kiba kitegeeza oba olina okuwuliriza enjiri ya Mukama waffe okusobola okuba nti okkiriza n'olyoka ofuna Yesu. Katusomeko mu Baluumi essuula 8 n'olunyiriri olw'omwenda. Baluumi essuula 8 olunyiriri olw'omwenda. Nemmwe temuli mu mubiri, wabula muli mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Agambye nti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda gutuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Katonda, oyo si wuwe. Mmwe abamaze okukkiriza omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe. So omukkiriza alina okumanya nti omwoyo wa Katonda atuula mu ye. Talina gy'ava bw'amala okukkiriza omwoyo oyo, omwoyo wa Kristo n'alabisibwa munda mu ye. So omuntu yenna atalina mwoyo wa Kristo oyo si wuwe. Omwoyo wa Kristo ye mwoyo omutukuvu, ekitegeeza tuli babe kubanga tulina omwoyo wa Katonda ate twazaalibwa omwoyo wa Katonda. Tulina omwoyo wa Katonda era omwoyo wa Katonda abeera mu ffe lubeerera. Kati obwo bwe buliwo bwa Kristo obuli mu ffe obutasobola kuva mu ffe. Tagenda kujja kutukyalira wabula atuula mu ffe era abeera mu ffe. Ebyandikibwa tubisomye ti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo kubanga omwoyo gwa Katonda gutuula mu mmwe. Saatugambye atalina mwoyo gwa Kristo si wuwe. So kino kitwala okutegeera, kitwala okusomesebwa, kitwala okusoma okuba nti kikubikkulirwa okuba nti otegeera gwe ng'omukkiriza. Ebiseera ebisinga era tufuna ababuulizi ab'enjawulo abasomesa ekigambo nti Katonda ajja kujja atukyalire. Era ekyo kimu nakyo ekireeta okuleeta okubuzibwabuzibwa oba ekireeta confusion mu mubiri gwa Kristo, okutandika okulowooza nti Katonda ajja n'atukyalira. Ebiseera ebisinga bagamba tugenda kufuna divine visitation, naye agenda kukyala avaawa wa gy'agenda okuva kubanga ebyandikwa bitugambye nti Katonda atuula mu ffe, omwoyo gwe gutuula mu ffe. So kati ate gugenda kuvaawo. Kiba kitegeeza nti ebyawandiikibwa bino tebisomeseddwa bulungi ate tebyekenneenyerezwa bulungi okuba nti bitegeerekeka kubanga bw'abanga omwoyo wa Katonda atuula mu ffe ate avaawo. Nti omukkiriza eyazaalibwa omulundi ogwokubiri eyawulira enjiri ya Mukama waffe bwe yakkiriza yaweebwa omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Kristo gwe mwoyo omutukuvu ogw'ekintu kyekimu. Bwe tusoma Abebulaniya essuula 13 olunyiriri olwokutaano, kanyiriri kano ako ke twandiyise bba. Ako ke kagamba nti kubanga ye yennyini agamba nti sirikuleka n'akatono so sirikuwaabuliranga n'akatono. Agambye nti
kubanga ye yennyini agamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono. Atuula mu ffe, abeera mu ffe, eryo yakkiriza, atuula mu ggwe, abeera mu ggwe, abeera naawe, abeera mu ggwe, abeera mu ggwe lubeerera. Omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Kristo. Ebyandikwa byeyongedde era okututegeeza bwe tusoma Abaluumi 8 n'olunyiriri olw'omwenda. Abaluumi 8 tuva dusomako olugamba naye mmwe temuli mu mubiri wabula muli mu mwoyo. Obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Twongera okulukaatiriza ti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, temuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Obanga omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. So kitegeeza nti tuli bumu ne Katonda mu mwoyo. Omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Kristo ye mwoyo omu. Yoyo omwoyo wa Katonda tuli bumu mu ye. Era tulina omwoyo wa Kristo, era tulina omwoyo we. Okujjako eri atakkiriza, atannakkiririza mu njiri ya Mukama waffe, oyo talina mwoyo wa Kristo. Tulina omwoyo wa Kristo era ng'omwoyo ono ye yazuukiza Yesu mu bafu. Ye mwoyo ow'eddembe, ye mwoyo eyatuzaala era ye mwoyo w'obwana. Ye mwoyo w'okuzaalibwa era ye mwoyo w'omwana. Era twongera okukkatiriza nga tugamba bwe tuti nti kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda, abo be baana ba Katonda. Twakulemberwa, tetugenda kukulemberwa wabula twakulemberwa. Ng'okukulembera kuno kwe kuleeta okuluŋŋamizibwa mu ndowooza nti tuli bumu mu ndowooza ne Kristo, era twasibibwa wamu ne Kristo. Tuli balanced, tetuli unbalanced, naye tuli omuntu omu. Twanywezebwa mu muntu ono omu Kristo, era tusibiddwa mu ye. Kitegeeza tetusobola kuba ng'ate twegatta n'abatali bakkiriza, kubanga twasibibwa bumu ne Kristo. Tuli bumu ne Kristo. Tewali kintu kyonna kisobola kutwawula na bumu buno obw'olubeerera. Kiba kitegeeza twagattibwa, tuli bumu ne Kristo. Ekyo omukkiriza alina okukimanya bwe yakkiriza. Kino kitwala okusomesebwa endowooza y'omuntu, okutegeera oyo gwe yakkiriza n'okutambulira mu lugendo luno olwe yamaliriza. Kitwala kusomesebwa na kubikkulirwa n'okunywezebwa mu ekyo n'okukkiririza mu ekyo. So bwe tulaba omutume Pawulo yagezaako okutunnyonnyola, oba agezaako mu ngeri y'okutunnyonnyola ng'atunnyonnyola obumu buno mu kigambo agambye nti mu Kristo. Tuli mu Kristo, kiba kitegeeza tuli bumu mu Kristo. Ekigambo nti tuli bumu mu Kristo. Ate era owooluganda Yokaana, omutume Yokaana, naye annyonnyola ekigambo kino eky'obumu. Ye agambye obulamu obw'olubeerera. Twafuna obulamu obw'olubeerera mu Kristo. Pawulo yatugambye obumu buno mu Kristo. Ekigambo kino eky'obumu mu Kristo kwe kuba nti tuli bumu. Ate yo omutume Yokaana n'akinnyonnyola n'akigamba nti twafuna obulamu obw'obumu, obulamu obw'olubeerera. Bwe bulamu obwo obuli mu Kristo. So ekigambo kino omwoyo gwe, kigambo kino omwoyo gwe kintu kikulu nnyo omukkiriza okuba nti akitegeera. Omwoyo we kintu kikulu nnyo, kigambo ky'amaanyi, era kitulaga nti tuli bumu era tussa kimu, tuli omu. Tuli mu bumu, tussa kimu mu ye. Tussa kimu so tuli omu, ebintu bye bimu. Bwe bityo bwe biwandiikiddwa mu kumumanya. Okussa ekimu, okubeera obumu, okussa ekimu, okubeera obumu. Byonna byogera ku kintu kimu. So kintu kikulu nnyo okumanya nti omwoyo ono ali mu muntu. Bwali bunnabbi obw'endagaano enkadde,
era kitegeeza nti abantu b'omu ndagaano eno enkadde ate bo ku kino kye tulina ate bo tebaakifunako kubanga bwe baalanga mu ndagaano enkadde bwali bunnabbi tubulabako mu Ezekieri essuula 36 olunyiro lwa 25 paka ku lwa 27. Agambye bw'ati mu Ezekieri 36, era ndibamansirako amazzi amalungi, era muliba abalongoofu, ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna, era ndibawa omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama, era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe, era ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Agambye nti ndibamansirako amazzi amalungi, ndibamansirako amazzi amalungi era muliba abalongoofu. Ekyo kitegeeza omwoyo omutukuvu ye atunaaza, era ndibawa omutima omuggya. Kiba kitegeeza olwo tufuuse ekitonde ekiggya. Ekitonde ekiggya gwe mutima omuggya. Ayogedde nti nditeeka omwoyo gwange munda yammwe, era nditeeka omwoyo gwange munda mwammwe, ne mbatambuliza mu mateeka gange. Okwo kwe kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo omukkiriza kwaluŋŋamizibwa. Agambye nti ndibamansirako amazzi era ndibawa omutima omuggya, ye gwegwo omwoyo gwa Katonda ogutuluŋŋamya okutambulira mu mateeka ge. Kubanga teri muntu amanyi mwoyo wa muntu okuggyako omuntu yamanya omwoyo we. Kati bwe tubanga tufunye omwoyo wa Katonda, tuba tulina endowooza ya Katonda. Bwe tubanga tufunye omwoyo wa Katonda, kiba kitegeeza tulina endowooza ya Katonda. Era kati olwo tumanye ebirowoozo bya Katonda. Kiki tulina okukola? Olwo tuba tutegedde ekigendererwa kya Katonda. Kyekiva kitutwala okusoma n'okutegeera n'okukkiriza ebyawandiikibwa bino okuba nti birabisibwa era bitegeerekeka gye tuli. Olwo nno tulyoke tutambulire mu ntegeka ya Katonda ne mu pulaani ya Katonda ebikwatagana eri obulamu bwaffe. Tumanyi kati pulaani ya Katonda n'ekigendererwa kya Katonda olw'okuba tufunye omwoyo we. Kati kiba kitegeeza tuba tetukyatambulira mu kizikiza olw'okuba tufunye omwoyo we. Kye twetaaga kwe kuba nti tutegeera era ne tukkiriza mu by'obusikwa bino ebituweereddwa. Kubanga ekisuubizo eky'omwoyo kyo kyamala okutuukirizibwa mu Kristo, era tukifuna lwa kukkiriza okuyita mu njiri. Omuntu lwawulira enjiri n'akkiriza aweebwa omwoyo wa Katonda, era omwoyo wa Katonda oyo ajja gy'ali. Omwoyo wa Katonda oyo amuwa obulamu kubanga abeera abamufu mu byonoono bye. Y'ensonga lwaki bw'amala okukkiriza aweebwa obulamu. Bwe tusoma Abefeso essuula 2 n'olunyiriri olusooka, Abefeso essuula 2 olunyiriri olusooka. Abefeso essuula 2 olunyiriri olusooka. Era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono by'ebibi byammwe. Bwe mala okukkiriza enjiri, olwo nno oweebwa obulamu. Kyavudde awandiika nti era nammwe
yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe. Bwe tweyongerayo okusoma Befeso 1:13. Era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okkiriza, bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo ne mukkiriza, bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyabasuubizibwa. So omwoyo ono yatuukirizibwa dda mu Kristo. Era bwe enjiri bwe yabuulirwa n'owulira ekigambo kino eky'amazima eky'enjiri n'ofuna obulokozi n'okkiriza n'oteekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. So bw'omala okukkiriza enjiri eno, omwoyo ono eyasuubizibwa eyatuukiriza mu Kristo ajja n'atuula mu ggwe, gw'ofuuka amaka g'Omwoyo Omutukuvu, gw'ofuuka ekiggwa, gw'ofuuka tempo ya Katonda, gw'obeera residence ey'Omwoyo Omutukuvu, era ng'oteekeddwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Pawulo ayongera okukikkaatiriza nate mu Bakolinso ekisooka essuula 2:12. Abakolinso ekisooka 2:12. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeere Katonda by'atuwa obuwa. So omwoyo wa Katonda ali mu ffe atulaga obujjuvu bwa Katonda, okutulaga ebye tulina eby'obuwa ebiva gy'ali, era y'atubikkulira, era y'atuyamba okutegeera, era ye mubikkuzi, era y'abikkula ebyo eby'obuwa bye tulina okuva eri Katonda. Era nga mu byo tulina ebintu bingi eby'obwereere eby'obuwa. So omutume Pawulo kyavudde agamba tituweereddwa omukisa ogw'omwoyo, era nga tulina benefits ez'omwoyo eziri mu Kristo. Benefits ez'omwoyo eziri mu Kristo ze ziriwa? Kubanga omukkiriza aba alina okumanya benefits zino z'alina mu Kristo. Ye deliverance, okuteebwa oba okusumululibwa. Ye deliverance, kwe kuteebwa, kwe kusumululibwa. Ekyokubiri, justification, okutukuzibwa. Ekyokusatu, emirembe ne Katonda, that is peace of God, with God. Holiness, obutukuvu. Righteousness, twatuukirira, twatukuzibwa, tuli bumu ne Kristo. Indwelling of the Spirit, omwoyo wa Katonda ali mu ffe, twalondebwa mu ye, twayawulibwa, twakkirizibwa mu baagalwa, forgiveness of sin, twasonyibwa ebibi. Egyo gy'emiganyulo gye tulina, egye twaweebwa obuwa mu Kristo. Kyo tuva tugamba nti ekitabo kino ekya Bayibuli kitabo kyakulunguludde ku Yesu, ate nga kya bulokozi, kikwata ku bulokozi, Katonda okulokola omuntu okumuggya mu bibi, okumuyingiza mu kitangaala eky'obwakabaka obw'omwana we. So bwe tweyongerayo nga tumaliriza mu Bakolinso ekisooka essula 3:16. Bakolinso ekisooka 3:16. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda, era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? So kati tutegedde nti tuli yeekaalu ya Katonda n'omwoyo wa Katonda abeera mu ffe. So tetwetaagisa ate kuyita mwoyo kujja, tetumwetaagisa kutuzza bujja, olw'okuba atuula mu ffe takaddiwa ate tavaawo, abeera mu ffe lubeerera. Ebyandikibwa tubirabye. Ensonga lwaki essaala zaffe zikyuka bwe tumala okutegeera. Tusabira mu kutegeera okwo, tusabira mu kumanya okwo nti ye atuula mu ffe. Obwa Katonda bwonna buli mu ffe, obwa Katonda bwonna buli mu ffe.
omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kye tulina okukola kwe kumanya obuliwo bw'obwa Katonda ne tutaddayo ate kusaba ssaala oba kuyimba nnyimba zitutwala ate mu butategeera wabula okuba nti tuba tutegedde. Olunyiri olusembayo katumalirize Abakolinsi ekisooka essula 6:19. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe. Obanga tebumanyi ng'omubiri gyammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu eri mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe. So tetuli ku bwaffe wabula omwoyo wa Katonda atuula mu ffe y'akola okuyita mu ffe. Omwoyo wa Katonda akola okuyita mu ffe, akola okuyita mu ffe oyo yatuyinzisa. So kati tulina omwoyo wa Katonda oyo atakoma, era tulina okukkiriza amazima gano ne tukwata okubikkulirwa kuno ne tukunyweza ne tulyoka tutambulira mu kumanya kuno. Era kino kye kituleetera obukakafu oba obuvumu olw'okuba tulina omwoyo wa Katonda atuluŋŋamya buli kaseera. So tulina omwoyo wa Katonda, ye mwoyo oyo abeerawo, ye mwoyo ali mu ffe ow'olubeerera. Mukama abampeera omukisa. There is love, we will stand. One more time. Sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand together. Enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo twafuna omwoyo wa Katonda. So taata tukwebaza nti twayawulibwa, twatukuzibwa, obeera naffe emirembe gyonna, era twasonyiwa ebibi byaffe. So okuyita mu kusonyibwa tutambula Mukama taata mu buvumu obw'ekisa kyo n'okwagala kwo, nga tutambulira mu mirimu guno ogwaggwa, nga tuli bawanguzi mu buli mbeera, era nga tuyingira mu mwaka guno omujja. Taata tugenda kukola ebikulu kusingira ddala ogee tugende wabweru tubuulire enjiri nga tutabaganya abantu okubaleeta mu bwakabaka bwo. Otuwe ekisa n'obuvumu obuyimirira nate okwogera ekigambo kyo okuleeta abangi mu bwakabaka bwa Katonda. Tukkiriza nti mu mwaka guno bangi bagenda kujja mu bwakabaka bwa Katonda okuyita mu kigambo kyo, okuyita mu kisa kyo ne mu kwagala kwo. Eri baganda baffe bonna tubalangirirako omukisa. Mukama taata nti ogenda ate okubaggulirawo enzigi, ogenda okubawa okutegeera n'okumanya, okulungamizibwa ideas, insight eza business, okuba connectinga n'enzigi ez'enjawulo Mukama taata mu bulamu buno, okuba nti batuukiriza ekyo kye wabayitira mu linnya erya Mukama waffe Yesu mwe tusabidde. Amiina, amiina. Amiina. Era n'omukisa gwa Katonda